Nze Bajjo Events omusajja omuganda ayina emyaka 34 bazi kaseta Bajjo mukono okyamira ku midala bya mbizi abaana batunda amalalo sima cementing bwenjogera nga statement eyo mbangenda kwogera mazima nga sina gonyigidde ku liiso wabula okulungamya eggwanga mu ngeri eri perfect. Ngenda kwogera ku bintu byabadde Masaka mu mazima n'obwenkanya nga temuli kusadiriza nga temuli side era bono wirango li offended neno video oli wadde mbokola kyoyagala because I'm a prophetic professor alabe ebirijja maaso alabe ebiriwo. That's why in most cases sanga nga video ya Bajjo bobanga oli ku chupa ogirindamu okugwamu no stoping nga nogamba omusawo stopping echupa malo okuyiga bobanga obadde ovuga coaching ogenda kabale imiriro maze okutereka basabaze video bagiwulire bobanga oyingira State House ye Kenya nga Museveni wali ne Ruto musoka kuwuliza Professor Bajjo byayogera kubanga nze sibyogera nze ka ku mutwe ndiko amoyo wa mukama wa magezi yabimpa nangamba lungamye gwanga bwiti kati ku nsonga yabadde Masaka soka yadala okwebaza omusajja gwe bayita Kyagulanyi webale kubeera mukulembeza amanyi okubala embeera. Speech yabadde eloquent, perfect, you out-reasoned your opponents, tewakozeseza busungu, wakozesa omutima walaze nti oyagala obwa Sseruganda wadde wabadde otyoboolamu, timpuuga nakusonyiwa, nze Bobi Wine lekera okoze ekigambo nze, gamba twa. Lekera okubeera self-centered nti nakusonyiwa, si gw'osonyiwa, wabula pate yonna yeesonyiwa, twakusonyiwa. Manyiso bankola ebintu bino mbeera musajja atayina saidi kuba nkolerera ggulu sikolera Bobi Wine ate sikolera abantu bansi kyenkwebazaako Bobi Wine wagudde mu nsanafu kuba amaanyi Abedi Bwanika ge yabadde ayogeza kitegera wabaddewo mobilization baade badeployinza abantu ab'enjawulo noza batabadde mu uniform nga baagala bakole chaos bakuswaze naye amaanyi Katonda ge yakuwa n'amagezi you out-reasoned the situation noji handlinga noji teka mu nkola nobalaga nti wadde commander in chief aba yayita mu training za street kubanga kyabadde kyabuswavu nyero nakulwa Abedi Bwanika tosaana kuddamu kujjayo mutwe kwogera mu bantu a former presidential candidate a pastor omulyoyi w'omyoyo omusajja omukulu political senior asinga ne Bobi Wine nojja n'okola street mu bantu kyokka nga omuntu gw'oli presenting a candidate wo agamba wa kitiibwa he's a gentleman he's a diplomat no mulabisa era mpuuga kyemanyi yavudde waswadde yalabyenga bwebanga yabadde script nga mwagikoze yalabyenga ogisanye bubi respect abantu abagobera na lebompu gadi bamugobera kugamba ntakola bintu biri violence mpuuga bamulabanga a diplomat a class person neno ogenda kulumbe notandika violence notandika akavuyo noyogera olusituriti pasita omulyoyi w'emyoyo ayina ne kyaki nga Katonda gwe tusinza tugamba okusonyiwa abantu abakunyiizizza bw'oba tusobola kufuga busungu bo bwe Katonda akusonyiwa ebibimeka ntwala okuwoninga kuno eri bafuutu soodya nti Museveni anoonya kakodyo kabakwatira mukakkanya obusungu mwabadde mugenda kukola ensobi mukwate ku Bwanika ng'ate yaze yetegese n'abantu nga 5 mufiire bwereere mwavudde e Kampala abantu 4-5 that's why mwina okubaza omukulembeze wammwe Kyagulanyi nti yalabye embeera mumwadde mukozesa busungu mukakkanya obusungu bafuutu soodya mukakkanya obusungu kuba Museveni anoonya wabasibira ebyaddala kati ali mukubateeka mu butego mukole violence mukole fujjo afune kyeyeekwasa bakusiba emyaka 5 8 6 bagambe nti wali mukozi wa fujjo ekyokubiri oba obulaninga nuupu ng'abakozi b'effujjo kyekigendererwa kya mwami Museveni okubajja ku mulamwa gwammwe ogw'okukyusa eggwanga abantu babalabenga ab'obusungu abantu babalabenga abawumbatuutu abantu babalabenga abatooletoole kati mwadde mugudde mu katego k'omulabe naye neebaza Katonda yawadde Bobi Wine amagezi n'akakkanya embeera n'avaayo bulungi n'abawanisa ebipande mu bayigi n'owalinga that's how you should behave temugeza kugwa mu katego ka mwami Museveni ak'okubeera violent goba osanga Abedi Bwanika nakkuba oluyi kyusa ettambe ddala mugambe kuba na wano ogende that's why Kato yawangula abaali bagenda omukuba nti he was non-violent twajjemu olulimi tuleme kulaga abantu nti obukambwe temuyina makulu Museveni abaagala muyina busungu abaagala mulwana abategeka ekifaananyi nti abo basirusiru bavumi batemu balwanyi nga ne bwajja okukukwata nga n'ensi tejja kuwolereza kubanga tijja mubagwa mu katego kapuga nalebe nga mwagala waliwo mwana yabadde ayagala okuba Abedi eyabadde mwandibadde muleka Bwanika
Bwanika ni yerabisayika kuba Bwanika yaswadde emirundi 99% n'abali mwaka mwagala balabanga abaswaza n'empuuga kennyini yaswadde ne Bwanika bwe yamuswazizza nnyo zaate njogera amazima bisooleza mpuuga mwagamba njogeza busungu naye nze njogera Katonda ky'abaŋŋambye era olunaku lwajjo obukakamu bwa Kyagulanyi eloquence ye leadership skills ze ate yafuuse ow'ekitiibwa n'afuuka diplomaati era Kyagulanyi abakola fujjo nga presidential level yabadde agudde n'avayo n'akola speech mu nsonyiwe ng'omukulembeze ebibaddewo. That's how a leader must do. A leader must be a uniting factor in the society. Era yo mwana agenda kufuga ku ggwanga lino mwaba munyooma mwanyoomanga Museveni Obote yakomba entebe ku ttaka n'agamba nze omusikawutu Museveni tasobola kunfuga naye Museveni was focused. Kyagulanyi ali very focused on that tulina okufuna engeri entalo gye zigwa mu nuupu kubanga entalo zino zikolera Museveni divide and rule nti omuntu yenna gw'ovuganya ne bakutoolangako abantu babiri oba omu baba ba mugaso. Ebintu ebikumidde Museveni mu ntebe tanyooma mbeera naddala ng'oyagala entebe ye akola buli ekisoboka okulaba nga asolovinga ekizibu ekiba kimutuuseeko. Tasobola gamba nti ono alina amaanyi ono talina. Kakati n'olwekyo Masaka Kyagulanyi muwa 100% engeri gye handolizeemu embeera. Abedi Bwanika olunaku lwajjo lwagudde ebisembayo mu bulamu. Oyina emyaka 65, you were pastor, you were former presidential candidate. Mu bantu ababadde bonna gwabadde basinga obukulu gwabadde sobola kweta chaos watasobola kozesa busungu. Mpuuga lwaki alina sympathy sometimes tabeera mu ebyo nti mpuuga ekyokulwanyisa kikiri mu kusirika. Buli lwasirika akabaga makaba kamwako kati Abedi Bwanika gwe kizibu mpuuga ate gwe wasudde ate nnyo mpuuga. Sesiga mwasirise mwabadde muvaako ki noba tosobola kutuuka ku lumbe abantu bali mu kufiirwa. Ndalabye mutaanyi w'omugezi ng'akusindika ku microphone olumbe ne mumufuna ebyobufuzi ne mweswaza muli basajja bakulu mwagala ntebe ya ggwanga mwe ddala. Era nebaza Kyagulanyi obukakamu. Kyagulanyi buli mwaka akula mu byobufuzi oyo mwana temumunyooma. Buli mwaka akula buli mwaka awininga era wini yagijje Masaka. Era nga mwagala okulaba bye mbagamba Kyagulanyi kana akuba specific rale Masaka mugala kulaba abantu bagenda ofuna mujja kweddu kansijja kwemula. Eyo engeri gye handolingamu eyo engeri gye yetwalamu ne waba ayina enkwe ne batakikozesa mutima gwe ng'atambula mu politics wa hypocrisy ye public kyagiraga sympathy ebera wa Kyagulanyi. Kwana yabadde azze n'abantu nga basobola okukola n'abagamba mukakkane ndi mukulembeze wammwe mwenna temukola fujjo bamama tata mutusonyiwe nazze emitima gy'abagenzi. Muwulira mutya ng'abaana bali mu ddiiro nga balaba pasita mulamba mukola akavuyo. Mwabandi badde message ya muyandi badde nga yoli omwami Sebamala Richard emupewa w'ebukoto. Sebamala yasinze okwogera olunaku lwajjo yakoze uniting message nti banaye tuve mu kweyawulayawula. Njagala nnyo Kyagulanyi ku mutima n'empuuga tukuze naawe naye walabye nga Sebamala ali ku saidi ya Kyagulanyi naye nga atasobola kuvuma mpuuga mu bantu. That's how politics should be. Ono politics wa social media propaganda n'okwogana tumuveemu tudde ku ground board bwe tuteegatte bw'otave mu bino nti nze nsinga amaanyi bw'otave mu kaayanira bitiibwa bw'otave mugamba nti nze region yange kati kankubuuzeemu mwagala kola simanyi political party simanyi mwagala kola ba president njagala tubeere realistic. Mu Uganda abantu babiri abamanyiddwa basatu Dr. Besigye Museveni Bobi Wine ne mukola ekibiina kikuma Masaka tekisala lwera tekisobola kujja kuvuganya Kampala wadde Mityana. Nze ngamba mwandibadde mweddako ku bigere ne munenyaga ne mugenda ne mweggalira mu kisenge buli omu yeetondera munne ne mutula struggle mu maaso. Ebyokweraga amaanyi tebina kye bigenda bakola Museveni yafunamu. Ate gwa Abedi Bwanika gosinza okukyankalanya buli kibiina w'obeera dipi mwagisuula kimwagala okukola nuupu kimwagala okukola neje mulaga muli kayanamu wenyini nyini. Kankubuuze gwe alaba vidiyo eno bojja n'opasula muka musajja ewaka n'omuwasa omwesiga otyo banaye tebamupasula okuva ewaka. Era nakano njagala kakubeeremu nti olowooza Museveni asobola okwagala nga yakugula buguzi ku Kyagulanyi n'akuwa ssente ze omwegatteko. Ojo nti Museveni yagana okwegatta ku Obote yalina ekigendererwa ki kyakuwamba ggwanga. Museveni takolagana na muntu wankwe. Museveni bwakuwa ssente n'akugula abatakwesiga bamanyi nawe bajja mukugulako. Kanjagala tugula obongo sometimes nti kasooba n'enkwe teri ayinza kwesiga. Era omukazi bw'anobe wa bbaabwe ne mufu bwagezemu naye ajja kuba yenderayo kubanga baamubba bubbi. Kati mmwe Museveni baagula
ne mulowooza nti muli baganze wa Museveni. Ayima Museveni abakedeka kuba Museveni yagaana okwefuula. Museveni yagaana okumugula. That's why yafuze eggwanga kati Kyagulanyi kyaliko ti amaanyi ga Kyagulanyi ne Erias Lukwago ne Besigye gali wamu nti bo tebagulwana bunusu, tebagulwana ssente. They are focused to their agenda eyokuwamba eggwanga. Buli lwofuuka malaaya ne wobeera malaaya ekitiibwa kyowa malaaya ng'omuguze n'omukazi akusumbuye ng'omukwana ani gwowoomera oba ani gwobeera naye ebbanga lyonna eddene. Kakati buli munnabyabufuzi tosobola kubeera political prostitute n'olowooza nti olina value. Museveni aguze agamba laba ono njala yeemwogeza nenna gy'ovudde bakulaba ng'owenkwe. Kakati ky'olina okukola kumanya nti buli lwennyimiira ku kigambo kyange nembeera strong person oba ndi mwavu oba ndi mugagga kannemere ku mulamwa gwange kannemere ku calling Katonda gye yampita Katonda amaanyi akuwanguza koza ki ekiwanguza Kyagulanyi. Ekiwanguza Kyagulanyi kubeera ligidi nti Kyagulanyi n'obuleeta billions over and billions ne Besigye oyo kyovula nga Besigye ajasitaniza oba Lukwago. Kakati Abaganda tweswazizza nnyo. Akafuya kali mu Buganda, Abalugwala bali mu kwetegeka, Abalango bali mu kwetegeka, ffe Biganda tuli mukayanira ku nnyimbe. Tulinga bwe baaloga. Ekikolimo kya Ssekabaka Mutesa kitugoberera. Besigye eri bannabyabufuzi tugezeeko okulaba nga tuddamu kuswaza bulamu bwaffe nga naddala ffe Abaganda nga tetuddamu kweswaza kukola bintu bitamya bantu struggle. Kwa Museveni mugeza manyi gwe ndisorganizinga Buganda mbamaze Uganda kubanga as a region is organized. Ne buli ssaawa tubeera mu ntalo kyani kya Mpuuga, kyani kya Bwanika, kyani kya Bajjo tulikula ddi. Lubaala atuluma, ebikolimo ebituluma biliwona ddi. Kale n'ofundikira vidiyo eno nga mbagamba kuba nina obusungu bungi. His Excellency webale kola kiwakoze ng'omukulembeze nkuwadde max 10 ku 10. Abedi Bwanika wagudde nnyo at least Mpuuga ate okusirika kyamuyambye okuyitamu eyo situation eyabaddewo. Nenga ate Abedi gwe atadde ku Mpuuga ebbala ery'amaanyi Mpuuga ate bamuwa respect ng'omuntu alina ani violence ow'ekitiibwa ate gye wamulaze nti muli bayafu.